kitalo nnyo, kitalo ddala. Zibadde ziwera ssaawa 7:30 ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Amawulire ne gatandika okubeera ngayitiŋŋana ag'okufa kwa Comrade omu mu kibiina kya National Unity Platform. Ono abadde amanyikiddwa nga Marius Alexandria. Ono mwana muwala yakwatibwa, actually yatandika okubeera ng'akyaka bwe yakwatibwa mu mwaka gwa 2022, yes, mwe yakwatibwa. Naye okusinziira ku Bobi Wine wabadde atubikira atuleetedde bwino omu gwe tubadde tutamanyi. Bobi Wine ategeezezza wabadde abika mwana muwala ono nti yakwatibwa mu Maachi, nnaku z'omwezi meka? Ennaku z'omwezi nga 3 Maachi mu mwaka gwa 2022 we yakwatibwa mbu n'era yatulugunyizibwa nnyo ku CMI Mbuya okusinziira ku Bobi Wine. We yatulugunyizibwa ennyo, yes, Mbuya, saagala nkole mistake zonna, yes, Mbuya. We yatulugunyizibwa ennyo, kigambibwa mbu we baamuta yategeeza Bobi Wine nti bantulugunya ebisago ebyaddala naye yavaayo nga n'ebizigiro n'ebiwundu eby'amaanyi. On top of that, ategeeza Bobi Wine nti mwana muwala ono ekyo mbu yatuusibwako ogw'obuliisamaanyi ng'ali mu detention center ku CMI. Naye mu kubeera nga yatuusibwako ogw'obuliisamaanyi mbu baamusiiga n'ekirwadde ekya siriimu oba ekyamukenenya. Ono oluvannyuma lw'okumuta yakomaawo waneno nga bamutadde n'akomawo n'alipootinga ku kibiina kya National Unity Platform n'abulirako ne Bobi Wine biki ebyagenda mu maaso, naye mbu tebaakomaawo. Oluvannyuma lw'okumukwata ne bamuta naye n'atandika okubeera ng'asensula ebyama nga bwe baamukako akaboozi, ogenda okwekebeza nga bamusiize ne siriimu n'ebisigadde ng'ebyo. Baddamu mbu ne balumba amaka ge gye yali abeera. Naye ku olwo ekiro tebaamusangayo kubanga yali asuze wa mukwano gwe, n'atyamu n'agamba obulamu bwange bwandibanga buli mu matyabaga. Bw'atyo n'addukira e Kenya. Bwe yaddukira e Kenya obulwadde bwatandika okubeera nga bumulumba oluvannyuma lw'ebyo ebisago ebyamutuusibwako n'obulwadde bwamukenenya. Kyokka Bobi Wine ategeeza mbu ne Kenya bagezaako okubeera nga bamulumbayo basobole okubeera nga bamukwatirayo. Bw'atyo n'addukira mu kibiina ekigaba obuyambi ekya UNHCR. Nereyo gy'abadde mu kampu z'ababundabunda. However, obulwadde emyezi egiyiseeko emabega bweyongera okubeera nga bumukuba, yenna akoze sikiini emusiiwa buli kimu, ate ng'ali yekka mu kampu. Ko ye nedda n'asalawo okubeera ng'akoma waneno mu ggwanga erya Uganda, at least abeere ne famire ye olw'obuwavu bw'abaddeko n'obulwadde obumuluma, afune treatment eri somehow much more better. Mu kubeera ng'akomyewo ekiro ekyakeeseza olunaku olwaleero teyakisimattuse. Ge mawulire ag'ennaku agali mu kibiina kya National Unity Platform. Ngenda beera nga ntuusaako details n'okuzika nga kugenda okubeera nga kugenda mumaaso. Gwe kyolina okukola subscribe nga ku SMX Media, ebisigadde obetulekere. Nkujjukize nti ku SMX Media tulamula ne bannaffe abalegi short so mimi oyagala kukolera oluyimba lwa video, oyagala kurecordinga oluyimba lwa audio, oyagala kukolera visualizer, oyagala studio session, buli kimu as long as kiringa ku videography. N'obeera ng'olina mukolo gwa kwanjula mbaga graduation bajesobola nnyo okubeera nga bagukwatira. Bakubireko ku namba y'essimu, ebisigadde obibalekere.